kiri kya kase tewali tabu mbadde nti mbuza kana akatambi akatambula kendabye akatambi kolabye akatambula Bobi bwampita ani Bobi bwampita nsobola okuddayo nova mu NRM muno tandambira ku simu wadde kungamba tikyali wange jangu dama ekigamiro kyogere gunyiga bawuli bwakeera ku makya nampita nzirayo bulungi nova mu NRM ate nali mbaddeko ddi wa NRM ebyo nayogedde kase nayogedde mazima okitegedde bajjo nze namusanze mu restaurant okitegedde nabasanze bali ku live yaabwe bali mu kwogera bintu bya NUP biki ebyebivu nga balina Abitex naye mbasanga ne ngendo babo ngako ne banga katukuteeke live nali mwekola ki nabadde n'obusungu bwange okitegedde nina obusungu kase kase tolina tomanyi kiki empitamu tomanyi empitamu kase ate nga kimanyi byonna byogera nina kase ne munoonya Pulezidenti Museveni nemubeka mu nsiko ne mugenda mu nguudo mumunoonya ebule n'ebweya ne munoonya ne wansi w'ennyanja Museveni muwabula naye muwabulira ate nze no TV kuba simulaba mwana jogera Buchaman wabuso wa Facebook so wa Museveni dama kyogera kyo dama Facebook mpabulira ku Facebook ku matiki ku maredi ebe nemufuna omusaala ofuna omusaala era kuti wamanyi ofunanga mmeka na musajja bwebanga kaswazire mu bantu kaswaze kakayo manyi kaswaze ona buli mwa bucholo alivyo bajjo so kulimba muli na kwere mwani alemu Buchaman akaba nga golete bipale nakunyinyi chati ona yogera ye mwabuzi wa president ku nsonga za ghetto naye agambye amukoma kumulaba ku TikTok ku TikTok ate kwa wange yokusinga Museveni wanga twagalyanga fenna twagalyanga fenna yo twaberanga mu fenna kumala kulya komando kamwe mugende kupowa osengedde ono chali wange wa mbigambo tosobola kumugwako tosobola kumugongako ne boyagala okugenda omugongako era bajja kusala osengedde enzi Bobi abadde yali boyi wange myaka mingi abeera buladi wo mulo sagenda ko ntebe mu Pulezidenti Museveni wa President saluti yakubirayo wagiraba sauti najira bakwala bayo ngotegera bulungi ngagikuba nga dali kakwe kwa dikira anzija nawo omuntu akusanze mu ghetto ali okoye bagamba ifako lyakoze yasike ifako lyasike naja kwenda mu fako ngali okitegedde ngera jowaji oli bakuterayo sauti nawe ero omuterayo sadeti abamba atu appointment naye ba appointment neziganibwa abantu benyine abamuli ku lusegere ne batuwa appointment abantu benyine bagana ogenda fokola President Museveni akuwa appointment nagamba jangu ogenda ondabe abantu ne bagana okuwa appointment ogenda okubalaba bonna ba PAC abantu abamulika bakuwuliza protocol awo bagaba bete agaba bagundi baomona mukubira amasimu gange tagakwata kase I know mu nsiko tubuukayo mu nsiko tulabe president tuyimulaba okitegedde abantu president be yalimba ebintu mu campaign n'abasuubiza ebintu abantu bonna bakeera waka wange abaana bange tebakyasoma manya abantu abakeere wojjajja otuukewo nga walinga olukuŋŋaana kubanga president yabasuubiza ebintu ne batabibawa abantu kati ffe basobola okutuukako okiwulira kitegeera amasomero gagoba abaana baffe ku masomero yasuubiza abantu n'atabawa abantu bawansi nga omanyi entegera yabwe twetoola ne president eggwanga lyonna nga bwasuubiza abantu ebintu abantu bava ebusiya abantu bava eggulu abantu bava emitiyana abantu bava mu masaka nga bajja bakubanja ebintu wala wonna mu ghetto abantu basuubiza abantu baghetto youth babasuubiza obakolera tewalina kimu kye baakoze sikulimba tewali atali musunguwavu fulufiga bwayogera naye musunguwavu nze buli muntu naawe ebizibu byosanga kugamba abamakizinze bankubira amasimu kase bambuuza akatambi kyenayogedde nkitegeeza Kyagulanyi Ssentamu 2026 alina okumanya alina okukomyawo amateeka amakadde bakyaliyo ne babeera ku kidooke
bonna bajenero ba Firebase Army yonna erina okudda nebeera ku kidoche batulumani gye bali bamaster paloti amagye gonna ge twakubona g'emulu gye gali mu ghetto gye bali ye commandinga bakomanyiza n'agamba gonna gakomyewo ku kido gajja kudda ku kido. Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all. Walawo omuntu alowooza nti abantu bakoowa okulwanirira eddeme n'enkyukakyuka, njagala alabe ekibadde jinja olwaleero. Dictator Museveni atunafuiza, njagala atunule alabe ekibadde jinja olwaleero. Olwaleero aba NRM tembalabye nga batwegatako. Olwaleero Chairpersoni wasipite mulabye nga twegatako olwaleero. Olwaleero Honorable Paul Mwiru temulabye nga twegatako. Kati tusimbudde. Njagala nnyo okwaniriza mikono gyaffe naye muzikirize ne kino kibagambe. Ali awo aboogana mugambe nzikiriza mpulire bino ebigambo. Tubadde tukolagana naye, tubadde ba Luganda, tubadde mu pate za njawulo, tubadde tulwana nga tuteba mugole emu. Olwaleero tuli ku ttiimu ki? Ne baganda baffe bangi be mulabye kati tuli ku ttiimu emu, kati tuli ku ttiimu ki? Era ekigendererwa tulina kyeki? Era omulabe tulinayo ki? Kakati njagala okubaaniriza mikono gyaffe. Muli bannaffe mulina the same right okuba na leero, mulina the same right ku kibiina kya NUP nga ffenna nganze. Okuba n'olwaleero buli atwegatako yenkanankana ne munne kuba kunze paka ku foot soldier asembayo. Enkola yaffe mu NUP temuli muntu ono yatwegatako mu ntandikwa, ono atwegaseko kati, ono yakamala nnaku bbiri, ono myaka ebiri. Ffenna tuli kyekimu era ffenna tulowooza kyekimu. Ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu, tulina mission emu yakujjako Dictator Museveni. So tubaaniriza, saagala mugambe nze nakaja sigenda kola bingi, nedda. Same duties. Message yange eri bamemba betubadde nabo ebbanga lyonna, masaba mwanirize abali wano, nsaba mukakaneko nengere bali abali eri nabo njagala mbalabe. Njagala okubasaba mwena bamemba abali wano ejinja n'abatulaba ku mitimbagano okwetoola ensi yonna. Omuntu ne baba yatujoyiniza ejjo muwero kaminge naye abeera comrade. In fact omuntu obeera mulokole oba musiraamu oba ddiini yonna ng'omuntu yakayingira mu ddiini yo, olina ate n'okumulaga ennyo laavu n'okusinga b'obadde nabo. Tulina obuvunaanyizibwa okubalaga kye babadde bamiisinga eno.
nti tuli bantu abaaniriza, tuli bantu abeesiga bannaffe. Nwe yonna yonna gy'avudde okusalawo kwakoze olwaleero kuli very important. Omuntu asazeewo olwaleero ng'alaba Museveni ayiwa ssente mu bantu bamuwagire, abatiisatiisa, abasiba, abatta, naye nasalawo n'agamba ssente nziraba naye njagala kituufu. Omuntu oyo mumwagale, mumwanirize, mumuwe amaanyi. Njagala bannaffe gye bakoma okutwegattako tweyongere maanyi si kunafuwa, tweyongere mukwano si njawukana. Ekirala njagala mumanye nti dictator agezaako tunafuya ng'anoonya abanafu n'ab'omululu muffe nga basikiriza n'obusente. Mulabye abakulembeze bangi nnyo, tuliziganye. Mulabye abakulembeze bangi nnyo nga bwe baali baagala mu balonde mu mateeka emifo bajjanga nga beegonza nnyo, naye leero temusobola balabako. Abalala bangi tuliziganye. Abalala bangi bajja ne mu buyinza, kuba mulina obuyinza ne mubeesiga, ne mbawo obuyinza ne mbateekamu ezo ofisi bafunye kya busuubuzi era ne batwala ne batunda ewa dictator. Muze mubalaba, njagala bategeeza nti mu bbanga ttono nnyo bajja kuba bakomyewo gye muli. Naye ate sinze nyina obabulire kyobakolera mukimanyi. Ate n'abamu temwetagana balinda luli, obuyinza mubuyina n'essaawa zino. Nga bwe nawa meseji eyo nenjiwa ab'Erwengo, eyo meseji nga bwe nagiwa ab'Ekalwempe, eyo meseji njagala ogisindikira ab'Enjeru, eyo meseji njagala ogisindikiramu ab'Ejjinja abali wano, eyo meseji njagala ogisindikira bonna bonna bali mu Uganda nti people power is stronger than people in power. Bwe tugamba people power is our power, tuba tutegeeza nti obuyinza bw'abantu gemaanyi gaffe, amaanyi g'abantu gemaanyi gaffe. Amaanyi g'abantu nga tukyabalina mmwe nga bwe muliwo nga mukyalinaffe tubeera b'amaanyi, naye bwe tuba tetukyabalina awo tuba tulimba. Omuntu yenna bw'aba akyali ku ludda lw'abantu abeera w'amaanyi, naye bw'ava ku ludda lw'abantu n'agenda ku ludda lw'omutamiivu tabalimbalimba. Njagala bategeeza ekyo mubere nga mukimanyi. Abamu abalabye ku TV nga bagamba munnange kati bano be balina obuyinza. Nonsense. Be balina obuyinza, be balina amaanyi. Museveni bw'aba alina amaanyi lwaki antya? Mutabani wa Museveni bw'aba alina abasirikale ddala ddala asobola okuntunuulira mu maaso nga talina basirikale be. Kiki ekimuwa gaffe yemmwe, kiki ekituwa amaanyi yemmwe. Tukimanyi bulungi nti bwe tuba tukyayimiridde ku bye twakkaanya nammwe, nga tukyayimiridde ku ddoboozi lyammwe, nga tukyajja ne tubagamba bakama baffe bakyali baffe kye tuliko kyo, tewali agenda tutiisatiisa. Bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo, bagenda kuleeta propaganda mungi nnyo, babalimbelimbe ebintu bingi nnyo, naye tuli bamukisa tibabasanze mulaba, babasanze mutegeera. Njagala okuva waggulu nga mbabuulira ne kino, ye Museveni alinga ekiti ekikalu ekyabunda edda kibulako mpewo kisuula. Naye ate Museveni naye si musiru akimanyi nti bwe muba okusinga n'omuntu n'omukuba olubuto stamina emala ne gwamu. Museveni twamukuba olubuto ne lulebera. Ekikulaga nti Museveni twamugonza. Museveni yali takyusangako mannya, akoze buli kabadi n'amannya n'agakyusa. Naye baalabye nga talinayo chance kubanga kirikirya talinayo chance, ate kubanga mutuzi mubi nnyo nti talina na muntu gw'anakyalinze, talina na gwe yeesiga.
batunulanga talina option najeyo mutabani we naye kakati mutabani we naye mwalese nga tatunda njagala obategeeza ti Museveni tabalimbalimba ti bw'ate bw'aleeta mutabani we bw'aleeta mutabani we tabalima ti aba aleese enkyukakyuka. Mswahili anasema mtoto ya nyoka ni nyoka kabisa. Ebukana jenga tuka matetana omuso gakwati omuso takuzala muki omuso takuzala ki omuli azala muki omutema azala muki yensonga lwaki mwabadde mulaba tumaze ebbanga nga tulwana ng'abantu basese abasunga mu bibiri nga bakazi babambudde engoye n'abaana bali bwerere babasibye akandoya ne babakuba amasasi nekigenda bwe kityo ne batta abantu e Kayunga nekigwa bwe kityo n'agenda n'azaanira ku mwana w'abambedda tabu yasibuka luuka wano Museveni natta abaana Uganda basuka mu 15 ku street nga manza ligenda kubeera bwe bityo mwalabye ennaku ntono nnyo ziyise ng'obujulizi bwonna twabutadde dda mu ICC International Criminal Court. Bannange njagala nadaama abavubuka munnyonnyole bannamwe nti International Criminal Court ye kooti ewozesa badigiteeta bonna bakina Saddam Hussein bakina Omar el Bashir bakina ani ne Museveni gye tumutwala. Njagala bategeeza kino kijja kukola n'amaanyi gammwe buli lwe twayagalire mu ddembe lyaffe Museveni tumusindikiriza n'akola ensobi zaagenda okwejjusa obulamu bwe bwonna wadde busigaddeyo butono. Era olunaku lwaleero nze nkakasa nti tebaagala nnyo okutuleka tweyagalire mu ddembe lyaffe kubanga abantu babaayo bangi ne batulaga omukwano ne bongera okulabisa. Temulekera okulabisa, mwongere okulabisa. Tujagenda maaso nga tweyagalira mu ddembe lyaffe naye Museveni akimanyi n'amagye ge gakimanyi ne poliisi ekimanyi nti kyonna kyonna kye batukolako kati tuli ku kamera bwe tuti tugamba bakubiyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi basibiyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi bawambyeyo omulala nga tuteeka ku bujulizi. Ajagenda kutuuka ekiseera ng'emikono gye misibe so temulekera awo ne bwe mbasinze nzize aze gye muli oba Bigirwa oba Swengere oba Weswa Mufumbiro oba Mwiru n'abatuukako mubeeyo mu bungi. Zize mbagamba nti njagala buli omu mumufuule Kyagulanyi naddala ng'ayimiridde ku mazima. Tubeere bangi, tubeere empowered. Eyo engeri gye tugenda okutendula Museveni ate nga tugenda mujjako. Tugenda mujjako tweyagalire mu nsi yaffe wano nga tukyali balamu. Njagala okubasaba baganda bange mwenna baani nazze bakagwa temupewa temugwamu maanyi. Keep the hope alive. Hope is the most important thing. Abantu mubawe essuubi. Temulinda just mu biseera bya kulonda omuliro mugukume nga gwa. Temuzikiza emyaka egiyise mingi bannaffe baadde balwanyisa Museveni era mbeebaza nnyo. Naye ng'omuliro gukwata just mu time ya kulonda yokka. Njagala omuliro gubeere nga gwaka buli lunaku. Netwande ku radio komuledi bijibangedde kintu ate nzikanya naye didikiteta bamujjako ng'okulonda tekunnabaawo oba mu kulonda oba nga kuwedde oba ku makya oba waggulu. Njagala buli kaseera tubeere nga tupulaningira okugwa kwa Museveni nga we tupulaningira okukomawo kwa Yesu. Buli lunaku bwe tuba tetumugjeeko kubunika gavumenti wakiri emirimu gye tukola gimukubise puresa bamusange nga yeezinze. So temukendeeza puresha, temukendeeza muliro. Mukole buli kye musobola, buli omu akole ky'asobola. Abeesimbawo beekikole mu kwesimbawo. Aba preaching oba mu church oba ku street mugende mu maaso. Oba oli mu kirombe oba oli mu ghetto mugende mu maaso.
Yamaliza nga mbebaza mutawanise abatapo emikwano gyaffe abayise mu bizibu eby'amaanyi nene musigala nga tukyali ffenna bangi kumwe tunyize namu n'okunyiigamu bangi kumwe musiriddwa bangi kumwe mukubiddwa emigo naye ekintu kye mukoze ne musigala nga mugamba struggle y'eggwanga lyaffe esinga ffe mbebaza njagala okubaza mukadde waffe badman obutagwamu maanyi njagala okubaza komredi waffe mbaju obutagwamu maanyi njagala okubaza muganda wange okuba ekyadonde east meya sembe bwatone kimba obutagwamu maanyi njagala okwebaza mwenna abafuutu soja abali wano bemmanyi ne besimanyi benalinda lyeko ne besirabangako mwenna mwenkanankana mwenna muli bamuwendo mwenna tubenyumirizaamu bakonaebo karuya baswengere menyani mukane mwebalenyomebalenda swengere muomya Namena mikwano gyaffe dyadi aliwo nti muwanvu nnyo simulaba topola temupowa mwenna gamba muno topowa gamba muno topowa gamba muno genda maaso gamba muno tozikiza gamba muno lemerako osabagana mu kyaki ng'okasukapaya bagambe lemerako bagamba kyagenda bagamba tujja kuwangula mulanyo okumpuliriza basebuli banyabo Mukama bankumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwese ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derek Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derek Investments